si ono nga akyanoonya mukazi by the way tulabanga baawo nga wasiza ne weekanga abamu sigwe mukazi gw'ebirooto bye yakuwasa lwa mbeera batuwasa olw'embeera eyo eriwo gwaliwo mu budde obwo talina ssente talina kiddako wabula gw'ojja na love n'ogwa mwezi embi abasajja tunanaganziragala omukazi eyasoma simanya alina digule simanya mukazi watuwekomera mu senior 1 oba P7 oba P6 ayagala okitegeera abasajja batukozesa omusajja alina kulowaka ng'azigaba ate nekirala abasajja abalina ssente abatagaba nsaba bwazi bajjeko nsaba bwazi bajjeko ate mutuzituwa abwazi bajjeko bwazi bwate mancha ziko abakazi mukolima ali bagenda baga abakazi abavu mukolima omusajja nango ina sene nga tozigabira mukazi girlfriend wonga fana bukisa bwazi kujja kiyinziko nga ne bamama baabwe tebazibawo abakazi atalina ssente bali mukolima omukazi alina ssente zaataabaafaayo nzadija no kati osabira otya omusajja ssente zimuggweko gwe wazimufunira wamusanga talina ssente ze gwe yakajja ate mbu ssente zimuveeko adija laka totegedde point yange eri bweti temuba mwazikola babiri nzisawa kumanya oba wazikola nani zenange ezange ndi mukuzekolera nzekka nzisawa kumanya na ssente zo wabula nfaako ng'omukazi ondeetere essanyu ogamba nti yes ono bba wange atakwagala tajja kufa okitegeera Adija tukola adija jene okitegeera naye abasajja ye bali abasajja abatuufu buli musajja yena alabira mu girlfriend wo mukazi onsaba Allah akuwe balaka akwejja naleme kubuza ssente by the way nze adija nyine ekintu kyenkola gaya anteekamu ssente andabirira ng'ondabirira mu dduwa zange nkusabira manyi n'okukwata waleti yo ne ngamba Allah wange no waleti tebulanga ssente kuba enfuula okuba omusanyufu abakazi bonna wabayagala omusajja amusaba omusabye n'omusajja tataka musente adija ogenda musabira ddi edduwa eyaki omusajja ateetuma omusajja takimanyi nti ono omukazi yeetaagayo kino yeetaagayo kiri okitegeera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulabayize Hadija Kigozi ndino omwana ow'obuwala Zera. Mukyazizaako olunaku lwaleero. Nnyumirwa nnyo okwogerako n'abaana abawala mu mmanyi babeera n'ebyokuŋŋamba bingi tunyumya ku relationships ku social media tunyumya ku bintu bingi nnyo naye nga mwebale kutya mwebale kusubscribinga oba oli mupya nyigira kagamba ako ka subscribe kokka okubeera ng'otweyungako kwekiri ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter nako so tufollowingako. Bannaffe abambiru furniture workshop bakugamba nti balina ebintu ebirungi eby'omulembe entebe bannayinzi bateredde entebe zaffe ennungi high density tukosa totally and purely fiber ndooza wazirabyeko nina omutindo munaye nina omutindo naleese omutindo naye ne bazannya abampagidde nkoola batannaba kusitukiramu nti bannange mwagira omwana ow'obuwala mwagala ate nzije ku live mbasabirize mujje ku kampani yange mumpagireko baddiya nsense okulaba oli otya ndudde okulaba nange twali Dubai ddi banga ddene nga tuleeta ku streets za Dubai tuzunge eno emirimu alhamdulillah oli bulungi olabika bulungi mashallah osinga anti kyankwagalako always wenkusangira oba onyirya mashallah saba Allah kikumu nkyebaliza Mungu just nze kyeneeyagalako kyeneebaliza Allah nti nze sikyuka alhamdulillah Allah akutwalira kyensinza okukyukamu ennyambala naye nsigala yenzodde ku kyennyambala alhamdulillah banaye gwe nange nsomera ku ennyambala myaka eja buzaako hajati kkulu bwenkasaako bwenkajjako intaneti wekuba endulu wuuyo akagyeko wenkazaako mukwano emyaka kati omwaka kati guno gwonna wallahi sikajjeeko alhamdulillah era ndi very proud tusomereko ku dua naffe Allah atukyuse ku nyamba naye ate era wali ondaba nga nkyuka najja nga nkyuka mpola nasooka ku Friday nenzira ku kisiibo nga nkikuba wali kati nga bwe kiggwa nga bagamba embuzi evudde ku muguwa biki naye bambi abasiraamu banjagadde alhamdulillah mbebaza banyambye nnyo okwebikka
kubanga buli bwe nakajjangako nga bambuukira nga banvuma nga banseseggula. Omanyi Allah atuleetera abantu abo tekuba kusesebbula. Allah aba ayagala okyuse. Nakyusa. Kyo kituufu. Nakyusa nasookanga oba sina confidence mukko. Naye ndowooza Allah akikuwa buwi era nga bw'olaba esswala. Buli kimu kirina ekiseera kyakyo. N'abo b'olaba basiba amaaso baliko nga bambala nga ffe. That's why nze ntera nnyo okugamba abantu. Oyinza okujja n'osanga omukyala ng'asibye feesi. N'akuziimula oluusi ne mu kusaala. Ovudde eri mu kajjini ke nga bw'ondaba wano. Ntayagala muliraana. Waliyo omuzikiti gye nawaayo sente omukazi nampisaako akabokisi. Yes. Just nze nnyongera okukubiriza abakyala b'obusiraamu Allah be yateekako ekisa nga bw'olaba Dj nawe yakyusiza mutusomere ku ssaala. Wennakyusa. We wakyusa mashallah. Okitegeera. So buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Nabo baatandikanga ffe. Allah n'abawo okumutegeera n'okumumanya ne bakyusa. Mutusikirize. Kati Adija otandise okunsikiriza. Wallahi mashallah. Nange nekanze nenga ya Adija. Mukwano toshimanyi. Kati ate nakyusizaamu kati nteekako n'ekimuli. Mashallah. Kyokka Ajat. Ebyo byonna bitadde ebbali. Ennyambala eno erina engeri gy'ekushepinga ne mu mpisa. Oba tokyawalabuka oba tokyereegana bantu kati banakulaba batya ng'oleekaana ng'oli mukakaayo. Okitegedde ku TikTok mb'okoze live mb'owogga nakuki muna yekkakkanya era mbasabira mwenna abagyegomba Allah agibawe. Ate mbeere confident nga mugirimu kubanga si kyangu okubeera confident ng'okitandise nga tewakimanyiira. Waliwo olwetuuka mbawala nga mmwe otaddeko wiigi ya bbeeyi nange wiigi ngiina ewaka. Yes. Kati nga ekutemputinga ogamba bannange wiigi yange miliyoni yange eri wano ogitunulako kitegeera. So si byangu naye kwerekereza mwana gwe. Kwerekereza. Basabira Allah abawo kwerekereza. Buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Allah azuukuka n'agamba omuddu wange ono akyuse. Okukyuka tofubutuka bufubutusi. Change is gradual. Yes. Step by step ogenda mpolampola ne gurupu gy'otambulira n'okwegomba oba enkulaba nnyo ne Ajat Kulusuumu. Kati omukyala ng'oyo tosobola muliraana ennyambala ye enfaanana ye namuliraana n'ebbanga era nga sambala anti omulabirako bagamba mbulira b'otambula nabo. Munnange kati kankubulira ebigambo bino osobola okutambula n'abantu era n'obaawukanako. Namala naye era ebbanga ddene naye lira nga sikyambala. Natula naye actually ebbanga lye natula naye lisinga obungi era nga ndina enviiri nga ziri bweru. Naye just kikubeeramu kugamba Allah akusaasira busaasizi. Kyova wasobola okusanga omuntu ng'atambula n'ekikosi nga benzi ne bagamba mbulira b'oyita nabo wallahi nga gaye atuula ne bamuleka ku mmeeza awo bonna ne basituka ne bagenda ne beegomba abakazi. Kashayitaani oluusi weegomba n'ogamba kati let me give you some example. Oyinza okubeera ne munno nga muwala ng'alinamu embeera ziri z'otegedde ez'ekikubo n'aleeta kasente n'abaako byakugulira n'akulaga nti akola lugina mugaye gundi mpolayo ku ssente ze nkola ate guteegala kukola. Waliwo eyankubira essimu n'aŋŋamba oliwa ne mugamba ndi waka nanga kyokka gwe nze ndi eno bampadde emitwalo gyange 5 nafuse namaze gwe olowooza bawala balina amagezi. Just ebibuuzo abaana babinyumya so kati bwakunyumizaako ebintu ng'ebyo kati gw'oli wako okola ki ng'obwongo bwo tobwesiga nnyo oyinza okumaliriza ogoyinze gyali. So abantu betubeeramu bano kimatali naye nno nga ŋŋamba ebyo atambulira ku booda nga nze kwagamba neevuga ate ng'emmotoka gyenvuga nga sivuga kamotoka kati muli n'ensirikira neŋŋana naye banaye mukama buli omu alina guleedi banaye abaana ab'obuwala ebintu ebyo mubireke bigenda bamalako baraka. Abaana balowooza okuba ne baraka kwe kuba omufumbo kokka. Kubuulira amazima point ku point si kye twazze okukola. Abaana balowooza nti okuba n'omukisa kwe kuba n'obufumbo kyokka. Tebamanyi nti abaana bangi bali eyo si mufumbo takola talina ssente buli kimutta. Kati kankubuulira Dija olegibisa amagizamo abali mu bufumbo bakaaba n'abali ebweru bakaaba. Point eri bweti buli wooli saba Allah akuweerewo omukisa ofunewo essanyu.
ku dunia buli mukazi ayanira kufumbirwa kye kimu kye tusinga nze njukira twali nga tuli bato nga jakubeera looya abasobola okuwasa bangi naye bangi tebali mu level gy'olimu. Yes. Okimanyi kati awo tosobola kugarantinga nti toyina mukisa gwa bufumbo. Buli kimu kirina time yakyo. Buli mukazi kuno ku dunia osobola okubeera n'abantu nga bangi nga baagala kukuwasa bonna naye nga ku bonna tekuliiko asaanira. Bwe kiri kati abantu abamu ne bawoza oyo yaddiba biki nono abantu abamu tetunnatuuka gye tulina kubeera kubanga mulimu n'omuntu abeerawo ng'alina empisa naye nga just kyalina tannaba kufuna ssente gwe z'olina kujja ku ddaala alyo. Agamba nti twekonsoolinga omanyi abantu bawano basazi mbagenda mpola mu byobufumbo. Ebintu by'obufumbo ebyo sibinaako nya experience but twogera bye tulaba mu reality bantu bannaffe bayitamu na biki so ali mu bufumbo alhamdulillah Allah akuteera ekisobeereyo n'abatali mu bufumbo basaba kujja eyo wabula mu kusaba muno sinti tolaba bantu abasajja bangi betulaba Adija nga ali yagadde okuwasa naye nga si ye musajja gw'oyagala si ye gulediyo tuyina abamu nga na gulediyo naye nga waliwo ebitatuukiridde. Yes. Do you know Adija tuzuuka ku makya buli mukazi alina essaala y'omusajja gw'ayagala naye mu kusaba tekitegeeza nti toyina waliwo ayagala ow'akanyama. Yes. Ng'alina sipaaga naye ng'ate bw'ajja temulina kye mugenda kulya mu nnyumba. Adija nze kankubuulireyo nze omusajja alina ssente ng'alina eddiini ntufaananira chocolate ne bwakolola mpitaba Adija omusajja alina ne bwakolola wati muga yes baby bakuleetera ki kirasi amazzi yino tokolola tayina kola ki kulumwa nnyonta tayina kulumwa nnyonta omusajja alina ssente omusajja alina eddiini omusajja eyeetuma Adija okimanyi nti tudeetinga bagaya balina ssente naye nga takuwa nga zirina anti zibazize anti ongwe ssente ayagala wa ssente munne bwe kiri n'abalina ssente tebaagala bakaluubiriza anti waliwo okaluubiriza okususse ayagala wayingirawo mu kizibu ekinene nga bino ebizibu by'amafuta bikingo byemalira. Adija tuyina ssente because tukola Adija generation yaffe gye tulimu abaana abawala oluva ku ssomero otandikirawo okukola tuyinamu akasente kaffe akatono n'essente y'omusajja ewooma sente y'omusajja ewooma ewooma etya omusajja bwewooma sente y'omusajja Adija naye mba nnyina wano miliyoni zange kuko omusajja nampa miliyoni emu ensanyusa neŋŋamba yes that's my man. Abasajja tebamanyi lwaki tubasabiriza balowooza tetusobola kwekolera bintu fe abawala bamu tetusaba kati grade yaffe anze nsaba mukwano nsaba Adija njagala nnyo gaye yeetuma tojja mufuna no kozi nga Allah akusaasidde Adija sajja dating ngamba nnyo gaye njagala nnyo muwale njagala nnyo gaye yeetuma simanyi nnyo okusabiriza Adija nze okusabiriza kifuula no Adija abasajja gye bali aga mukazi wange yeetaaga kino oyo oba mukazi we yawula mukazi girlfriend oba girlfriend whatever kyonna kyendi mu bulamu bwo kasitamba nga siri muganda ebinene nnyo byajja okwetuma fuudu data fe kyatukwanira ku mmere na data kati nga nkubya ntaga baby mpeereza data otya yes baby ako upkeep kakubeeremu tewali kinyuma gaye yeerowooleza laba naye bagaye nze nyongero bagamba abasajja abo omukazi buli lweweerowooleza n'omuwata ku stressinga yensonga lwaki mutuyita abawala abayaaye kuba tubasaba temukisobola ekyo zuukuka ku makya Adija kimanyi nti omuwala buli lw'omuwa akakantu k'oba olina kamusanyusa okusinga because tetumanyi buvunaanyizibwa bwammwe our generation obeera omwana omulezi ng'oli muto nga gwolabirya mama ogwolabirya taatawo naye nteeka ku bajeti yo yes akatono k'olina ka 30% ako kabeerewo nze olunaku lwonkwana lwennyini tandika okuteeka ku bajeti yo kulamu bujja kunyumira otyo yes bebi wange yeetaaga ku kino manyi wala omusajja njimalaga bebi sanze omuwala nga ayambadde ka dress kansanyusizza nsaba okanyambalira nakutwala ku botiko banakuweereza kasente lwaki okalabira ku muwala mulala okitege no abasajja nabo beegomba asa okusanga kawivu naga bebi okimanyi ndiyo no some guys njagala osanga akatete yo gambe kana kuteeka sobola nyumira mukazi wange ng'okalabye ku ddami Adija naye tokisusa si ku mukazi nawe
Adija ngokalabye ku dami yasobola kuba ekifaananyi nagamba nsanze akawala kadija kanyumidde nawe yambalireko bwotyo tonyumiza ate kati goyina njagala okalabe ku dami lwaki okalaba mukazi mulala ngambo bebi ndabye omukazi omulala akambati asobola okalaba ku dami okalabe wali mu dduuka kati generation tulimu Adija towabye basajja no bajja kuba abalala batandika okutuleetera obugoye bwabwe no nze whatever nze kasita akaleeta kyayagala nze njagala nnyo okubeera n'omuntu nga musanyufu ngafuna peace of mind bwegamawe ate bino some guys bagenda ne bagamba mbu njagala omuwala okumpa emirembe ng'ompadde emirembe ompadde emirembe ndeka nalabye omusajja yagaye mbwe omusajja gwasimanya musanyuse gwe wamunyiiziza nze nakunyiiza ndyoke nkusanyuse osanyusaako ku bbaawo lwaki no it's whatever kaya like okusanyusa omanyi kwa mirundi mingi kisinziira ntya waliwo Adija gaya atakuwa maanyi ga kumusanyusa waliwo gaya atakuwa maanyi ga mukubira simu ng'onoonya kyotandika omukubire nga vibe togirina waliwo gaya akuwa maanyi ag'omunoonya nga takunoonyeza nga gwe olina okunoonya gaya olw'ebyo ebintu byakolera fe twagala bingi nnyo twagala mirembe ssanyu gayi kwati kyomanya ekyoloozaako buli awo nga kamase katiti bebi so milioni 2 zikubeere Adija nze kwogera ku peji yange kati abasajja baani abawa maama waabwe owuliriza nze Adija omusajja nteekamu ssente nange muwa tosobola kungulira musawo yakakadde nkya nenkita kungata emitwalo nesijugula kakabe kakadde that's why you know some guys bagamba bwabala tebateekamu ssente it depends engeri handlingamu relationship yo Adija omusajja akuteekamu ssente sisobola genda wali mu odrop ye nesangamu essaati okimanyi nti bagayi bambala pule omusajja akuteekamu ssente awunze okimanyi nti gayi asobola okuteekamu Adija milioni 5 naye nga yambala pule erimu ekituli ngaafutama wano bo tebafaayo nenze sobola kuyingira mu closet ye wali nesimugulira nga bebi yeetaagayo t-shirt bebi yeetaagayo kino yes osegera bambi abaami obalaba abo tebeefaako nnyo nga ffe ennaku zino si bonna gaya asobola okwambala essaati emu n'akwata wiiki nekitali ku mukazi nga tasobola okutwala nagulira ebintu buli kimu ne nange njagala nkusanyusa okusinziira ku ekyo kyokola ki kyompa pulira senga no siri senga siri senga it's a big steal but you know some guys bagenda gamba abawala muli bayaye bla bla kwana omuwala gwosobola ja kufuna emirembe gendera ku grade yo tewevuga speed emirembe gijja kunyumira mu relationship the problem je tulina bagayi agenda nakusanga takusobola omusaba kakadde anoonya mutwalo 5 akole business munakwatagana jebali bagayi musajja wawa jebali wano Uganda buli gundi y'omusajja akati kyekyo abatali mu level omuwala muyaye era percentage abasajja batuyita abayaye baba batulemwa ekirala tumanyi kyetwagala fe abawala okutandikira ku myaka 27 okudda waggulu tetukyali mu grade ya mmere kutwala out chicken chips obo tubusobola tuli mu grade baby walivuze ku motoka ki baby nonyayo kutaka kubulireyo kataka naye baby yakusanze oli mu motoka ki whatever kubanga tosobola kusaba ttaka I mean tosobola kusaba ttaka nga oli ku boda Adija no munanga ayina okubaako ne level gye weetaddeko kiriwa kiti Adija omuntu ajja kusanga wa ebifo mwotambulira be bantu boogenda osimpaka yes ekyo kituufu olina okuba nga olina level okubeera n'omuntu owa level tosuubira omusajja alina essente agenda okujja akuteekemu ssente ateeke mu famire yo ateeke mu baganda bo alabire jjajjawo Adija kyoyogedde omusajja nabo bamenyeka yes kyogedde sigenda kuwakanya atikambe ekyo kugamba olaba buno obulamu bwe tulimu obadde kimanyi nti omusajja asobola okujja mu bulamu bwo n'akyusa obulamu bwo kobere mu uba ng'olina wiigi ng'eno omusajja agenda kulagamu omuwala nnaalimu ssente sikini erimu gutasayon ng'ofaanana ssente kituufu omusajja abalaba waateeka ssente kituufu si motoka nti erina kyetegeeza naye naawe kennyini n'endabikayo kituufu waliwo omusajja akutunya nagano oyo omuwala alayika emotoka ye erimu galaki yes naye our generation kati obwo buntu butono nnyo tubwekolera tulabika bulungi oba ofaanana otya
omwana alema okulya naye siga ekizigo ekyakakadde omusajja n'omugana njagala ebizigo bya mutwalo kinaana ng'alowooza oli abagayi batugana kinaana kati osobola okwongerezaako n'ogula ettaka mu kyalo yiika naye abawala mweyagaliza kati abasajja baani abawa bannaabwe abasajja bano balaba tewali abawa bambi era kati kibawa kukola nnyo abakyala bannaye abalina abaana ab'obulenzi ndowooza bino ebintu mubirabyeko by the way buli mbuzi ku nkondo yaki nsabira buli mwana ow'obulenzi saba Allah abagabirire saba Allah abawe kuba mmwe tewali abawa olaba na buli muntu yenna asuubira okuzaala omwana omulenzi Allah abawe emikisa bannange omwana omulenzi abonaabona by the way tubonyaabonya abaana okimanyi ti omwana oyo asobola ddala omuntu ng'afunye kasalale ka miliyoni 5 ng'akake ani oyo abalungi abatulaba tuli ku HK Media ndi ne Zera Asiena olunaku lwaleero ku TikTok awo omukyala w'amaanyi nnyo mu kuwa advice eri abaana ab'obuwala mu bintu by'okwefaako okwepakeginga okweteeka mu layini era kyova olaba asazeewo olunaku lwaleero tube nga tunyumyamuko Zera ebigambo byo binnyumira omwana ow'obulenzi ani amufaako yeefaako abeera emotionally drained nga talina yadde ayingira mu birowoozo by'okumanya nti this and this is wrong with him. Omwana w'obulenzi ayinza omuleetera omufaako Allah kwe kumusaasira n'amuwa omuwala oyo ayinza omwagala n'okumutegeera era nsaba nnyo Allah abaana bano Allah abagabirire kuba bo tewali abawa babonaabona nnyo mu bulamu obwa bulijjo okulaba nga batusanyusa. That's why nze buli endaba omwana omulenzi ng'alina omuntu gw'ayagala nga musanyufu kito ekinsanyusa nnyo kuba ffe tubawa essanyu. That's why gayi bw'abeera n'omuwala nga tamuwa mirembe atalina mirembe naye ebiseera ebisinga emirembe gwe gikuliyetinga manyi nti no ebiseera ebisinga bagayi abasinga buli musajja ayogera ekigambo kino njagala omuwala nga mukozi nga mpa emirembe naye gwe mirembe egyo ogiwa omuwala even kajiba emikwano gye tuwangaliramu emirembe gwe olina okusooka ogyewa n'ogiwa banno booliraanyi kale mulimu abantu ababi osobola emirembe bagikuwa ne percentage gwe wewe emirembe ku mutima gwo n'okumanya engeri gy'ogenda okukolaganamu n'abantu ebiseera ebisinga bano bagayi siyina nnyo experience ku relationship but njogera ebintu ebiri reality mu bulamu bwa bulijjo ebiseera ebisinga abavubuka bano baagala emirembe naye tebagituwa n'obeera ne gayi talina kintu muli mu relationship teyeetuma buli kimu omusabiriza kati mu kumusabiriza omwo mwagenda okuwoza omuwala onamalako emirembe bw'aba takwagala no some guys just bali stingy abamu naturally even the friends baboogeraho bakulaba taata baabo oba tebagabira bamamba baabwe abantu abamu tebakuze ne batata baabwe gugwo omukwano otagufunyeeko eiza taata bwe yafa eiza akuze ne single mother nga tabimanyi abamu babimanyi naye tebabikola nga takwagala mpulira mbu okwo kuba kwekonsoolinga mbu okulowoleza omusajja mbu talina mbu omusajja aba takwagala mbu waba akwagala akuwa buli kyoyagala gayakuwa gayagala nnyo omukazi gwayagala okubeera nga musanyufu yeetuma mu buli kimu era golwola nga osika ne gayi omuguwa manya tewaliiwo genda tuviire munaffe otulabyeko nnyo omusajja yeetuma kati singa omusajja olaba omusajja gayi buli lwakwana n'akuteeka ku bajeti naga nti nga bw'osasula bills nti ne girlfriend wange kwali temulina obuzibu obugenda okwo ffe tunyumirwa nnyo tuwadija tunyumirwa nnyo tusanyusa nze adija gayi anteekamu ssente nange ngenda kusanyusa okitegedde sisobola okulaba bebi wange nenyingira mu closet nisanga mulimu esaati gye ndaba ayambala ennyo esaati ngenda gireeta engatto ngenda gireeta kuba nange onteekamu adija waliwo abasajja balina kye batadde mu bawala ng'omuwala agamba yes that's my man appreciate notuukaawo oba okikoleredde tekijja buzi bw'abawala bwe batamanyi balowooza nti omuntu ava buvi mu bbanga n'akolera ebintu oba obaddewo naye buli kimu kirina stage kwe kitambulira saagala mututegeere bubi tuvuga speed bayinza otutegeera obubi ne bagamba musajja era biki kwegamba waliwo levels buli kimu that's what I think omuntu tasobola kuba eri
olw'okubanga nti akwagala nnyo ako kino ako kiri ako kiri naffe abakazi tuli bazibu Abamu- oyinza okubanga ekikuumiddewo kubaako nabyo yagala funa omusajja n'abikuwa n'obifuna n'odduka emisinde olaba omusajja womulekera mu depression ate mune era ogenda okudduka nga waliwo ensonga Adija ffe abakazi lwaki olinda omala efuna let me be bintu odduke honest. that is very unfair Let me tell you, Adija. lwaki oli oba Ffe oli ebiseera ebisinga mukuuzi oba tetubeera muyaayi no tetubeera we tutafuna omusajja akoledde buli kimu oba odduka olaga oyagala era oba olina ensonga onoonya zo ki tubalina bye banoonya biki Adija kankubuulirayo kino waliwo omusajja akolera buli kimu n'akikuwa naye nga waliwo sayidi etali straight nga waliwo ebibulamu ng'ebiki biki mukamba Sekisi. kanveewano sekisi sam abamu kisobola okubaddusa empisa Adija, guy empisa asobola awo okuwa, nkuwulira yes. eddiini nkuwulira N'eddiini. naye bino Omusajja tebiddusa ayinza okuba muntu talina kuba ddiini. omuyigiriza Adija si buli omu nti bamuyigiriza nfunira mukwano. eddagala shakono vayagula naawe omuyigirizaako ki gomanyi Akusanyuse. asookedde ku ggwe antu bamu tebabayigiriza kati oyagala omala okutwala ebintu by'omusajja ate omuleke mu depression tosobola ebintu ebimuba mumaze obiteesaako totera gwani ayagala okuleka omuntu alina buli kimu Adija osobola okuleka omusajja akuwadde buli kimu nga tewaliyo tewali omuntu nsonga. alina buli kimu zera tewali but alhamdulillah abasinga obungi nkubulira ebigambo bino era oba oli musajja ng'oli eyo mulina essente nga mu buliri owatereera isengalo mu maaso abasinga obuliri bubasumbuwa Naye nze nsobola- nga mumala akantu mumala kakubira nulu situka kubuulira mazima Adija zikankubuulira abawala bali mu mmotoka ezo kankubuulire naye balinamu obuzibu naye nze Adija kyova olaba osanga mukoomugagga ng'owa booda abatwalira ebintu awaka ate nga yeyambisa madamu mu nnyumba emboozi sizikoze tozimanyi nga gym instructor ow'omu gym gye bamutwala naye okukola nno ebintu by'obulamu bino nga yayimiriza ate waliyo abagumiddeyo kagamba wadde biri tebitambula naye kasita anti abaako ne gye yeetaasiza nkubuulira kituufu abaako era nze mbabuulira omukyala gendayo olabe gyakolera gym musipa bamukola enjala bamukola masaaji ebigere bino byonna ndaba abamu bamutuusa neno nemubisambi kikulu ebintu bya ate kati abagagga bano tebalina budde bungi meeting ziringa obadde wegerereza Adija abasajja abalina ssente tebalina budde bw'abakazi oba tolina bugumikiza bakwano baabwe bali priority nosinga abakyala baabwe waka kale buli omu agumikirize gwalina kyotasobola kireke kati ebintu Nze bya sikola relationship kizibu. bino tewali wayina katabo kasobola tewali era oyitavanga ina kusomesa ku relationship Allah yakuteekera nti wano beera gezaako wagaana vaawo Vaawo. kwata ewalala tokola kintu ekintu kyonna ekitakuwa mirembe Kireke. kiveemu n'obugumiikiriza Kikulu. tomaguka bumagusi gumiikiriza wekiganya oveewo buno obulamu obulaba tunoonya mirembe mama onazunga pakadde onazunga pakadde era tikyenvudde kugamba mubeereyo buli kasita muntu mulina sente wooli wowulirira emirembe woolaba nga osobola ogumiikiriza beerawo Life is bw'owulira not nga about sex, kisusse by the way. vaawo Women don't know. biri byonna byonna tubyogerako naye nga tuli mu reality abantu balina ebintu binnyo bye bayitamu mu relationship Adija but abamu baliyo nsonga buli wantu wonna wobeera beera n'ensonga lwaki wooli kyokola njagala nnyo emmotoka ya tinti obeera omwonoka abaani akulaba era gakaaba ne gatuuka ne gakoma obeera omwoteri akulaba ovaayo nga oba oli mu relationship gy'olimu ng'osobola ogigumiikiriza beerayo owulira nga biganye vaayo owulira nga okoyo okuzunga bakootuula banaye kati onavaayo no pakadde anti kyevudde nkugamba otegedde kiri kyenjogedde toswana muzaawo anti yes buno obulamu bwagumiikiriza no one is perfect ffenna tuli perfect naddala obufumbo bwozaddemu abaana 3 ku 2 ozunga olagawa no mu bwakadaama Adija bwebaba bagenda kuntemako omukono nvaayo oyo abeera ago njagala ofuneko obudde ogendeko wali emulago Oyo abeera ogendeko mu wodi y'abakyala olabe omusajja abeera ali very violent okitegeera that's why obufuna emirembe ng'olaba ebintu bitambula olina gozo naye nga just ekibulamu ka sex guma oba osotereza bbaawo mutereze kaveeko yes byesonyiwe ebintu bya relationship dondawo ku bibi yes bana bona bola abasenga abasomesa senya omusajja omukwata bwoti bla 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 musajja bakomawo no yonna ne bwobikola bakoleka so
no gye bali abasajja osobola obimukolera n'obeerawo naku appreciate but 2% but abantu abasinga tewali amanyi relationship kuno ku duniya tekaliyo eyo nayo nebatusomesa omusajja mukwate bati sanya omusajja bwakola bwati mukwano mukisa na Allah aba yateeka nti Adija ono ye musajjawo muli guluba mu buli mbeera ne mubeerawo ekitalibeerawo temujja kubeerawo fe abawala bye tunoonya tuwoza twaganya omusajja alina ssente n'omusajja alina emmotoka omusajja ntwala ku trip blablabla babasajja bagamba njagala omukazi ampa emirembe njagala omukazi anfaako njagala omukazi alina kyateeka ku mmeeza okitegedde byoyogera gwe byoyagala gw'obikola byoyagala mwana wa munno otaddewo embeera do you know some guys be batwetera empisa embi nga tewali badde na mpisa mbi n'onyiiga nogaa n'ekigayi kino kankikola ekintu bwe kiti Adija oli nsense ku lunaku olumu so abantu abasinga abagayi abasinga ebiseera ebisinga mwe mutuleetera empisa ze tukola fe tuli baana balungi tulina empisa olimba muli babi ate mukazi bwabeera omubi atwala omusajja mu depression nze zero ndaba bannange Allah atusaasire abantu abafeta basula ku bakazi ababi ate ola gwe Adija nkubuulire omukazi bwabeera omubi Allah tukubye abaana baffe abasajja bano bali very Allah tugonze bali very insecure abasajja okugwa mu laavu nekirala Adija ennaku zino nyine ekintu ekibobbi omutwe okimanyi nti bagayi batutya yes tebalina kye batya gayi akutunako n'akugamba nze nali kwagala naye sikusobola sina kyakuliisa balimba abatakwagala by the way in these days you know some guys like n'akugamba nze omwala simusobola biki abatakusobola abasirevoyo abayogedde amazima naye ekyokutya olaba omusajja atalina bwali akulaba ng'ali ku bigere n'akulaba mu mmotoka n'ajja akubuzeewo yes nze kyenyinza okugamba buli muvubuka alaba HK Media kandi wano Adija Kigozi kuba nago osobola kotasobola muleke yes better single until wona finding oyo omuntu gowulira gw'oyagala mirembe gy'onoonya gitandikire mu mutima gwo nga kubeera na mukazi gw'ayagala omusajja bw'aba n'omukazi gw'ayagala abeera wiiki ayinza n'okufa nze kankubuulire nze era omwana wange saagala abeere na mukazi mbwamwagala kati ogenda kugula n'omukazi gw'otayagala sebutayagala abakazi ffe tufumbira abasajja be tutayagala ne tumala ne tubaagala ekitali ku musajja omusajja kankubuulire asobola okufumbirwa ng'ali ready n'abeera naawe awaka n'afuna best friend w'ebbali ate ye nga tamuwasizza kati nno waliwo ekintu ekiri fane obadde okimanyi nti percentage y'abasajja batuyina naye nga si ye gwe mukazi gw'ayagala alina omukazi gw'anoonya nga yakwagala lwa mbeera na bwavu go waliwo gambye nti abasajja bakisobola ate ffe tetukisobola yes omukazi tasobola beera na musajja gw'atayagala era olumala okufuna by'ayagala ogenda olanga agudde mu mukwano yes Adija gayi ng'omwana naye omusajja bw'abeera mulavu abeera very weak naye nga bweyebaka kusunya tinagamba si ono nga akyanoonya mukazi by the way tulabanga bbaawo nga wasiza ne weekanga abamu siggwe mukazi gw'ebirooto bye yakuwasa lwa mbeera batuwasa olw'embeera eyo eriwo gwaliwo mu budde obwo talina ssente talina kiddako wabula gw'ojja na laavu n'ogwa mwezi embi abasajja afuna naganzi jagala omukazi eyasoma simanya alina digule simanya mukazi watwekomera mu senior 1 oba P7 oba P6 ayagala okitegeera abasajja batukozesa naye ozo ine empisa ine eddiini ne famire zaabwe bakutunya mugamba obulamu ino kunoonyayo obadde okimanyi nti nno bagundi mikwano gya babba baffe ba brother wawe bali mu banoonyeza abakazi tomusaana ndeka tonsesa Adija nze buli kyoyogera kinyumira obeera ne gayi nga yakwagala lwa mbeera nti gwe waliwo ngowooza nzaala baana nyweza obufumbo bazaale ojja kuwulira nga bakuyisizaako zerangazi kasita obeera olina famire ate oba opachins kati kyensinga yeggolo ya buli mukyala buli mukyala kasita ofunawo otuula n'ozaala abaana kikyo kyayagala genda okole biveeko kukola abaana biveeko ebyo oyingiza kasita omusajja abeera nga akyasobola oyima tewali buzibu Adija ate kati buzibu ki tuli mu kusomesa abaana babuwala excuse me tuli basomesa abasomesa tebabikka ku bigambo
kasita abeera ng'omusajja akyasobola ensonga ziri ez'omubuliri ate kati oba oyagala ki lyessanyu ly'omukazi ojja wegendereza omukazi nga mufumbo ng'ebintu ebyo tebiriiwo anyiigira abantu bonna ku dduuka kituufu era nalinako edda boss ng'asobola okutunyigira ku dduuka ffenaawo ng'otegeera nti kati byaganye ekiro naye gwadde gyomanya ekintu ekiwa essanyu olina omuntu akuyita bebi ebyo ebyokuyita nze sala yange nsaba Allah saagala kweya nakyeyombekedde njagala mbeere mu nnyumba nga nyina mbuuza bebi wasuze bulungi wano wannuma ntakulaako naye tewali kiruma Adija nga oli mu nnyumba ebyo naye tuwaza nze sawalabirira musajja abeeramu neezize atya nze nja kukozesa emirimu osaye nga nkukozese pampa z'abaana nze oba toli musajja its my side njagala nnyo omusajja nga yankontrolinga omusajja talina sente yes inzo Adija ebintu tubyogende tugende mu reality ngomanyi okutunulira omusajja nga katudde wali goyino ga bebi olina mweza airtime kasajja omusajja toba musajja nga toyina sente saba Allah buli musajja akuwe sente musajja alina sente anyuma omusajja alina okulolaka ng'azigaba ate nekirala abasajja abalina sente abatagaba nsaba wazibajjeko nsaba Allah azibajjeko ate mutu zituwa Allah azibajjeko kuba Allah azibala temanyi abakazi mukolima ali bagenda mbuga abakazi abamu mukolima omusajja nange olina sente nga tozigabira girlfriend wo nga faana bubi kisaba Allah azikujja kuba kiyinziko nga ne bamama baabwe tebazibawo abakazi atalina sente bali mukolima omukazi alina sente zaataabafaayo nze Adija batugamba mbu abatafaayo tewali omukazi newaba bazali bwetumaliriza wano njagala tukubire ku mwana ow'obuwala essimu ali India awo agamba nti bamutwala okola obwamalaaya nga tamanyi yeetaaga okuyambibwa eno programu bweggwa tuzeeko endala wuno abadde ampeereza message obwedda nyumiza oyagala abakazi mukolima bannange kati mutandise kukolimira basajja Kadija kankubulira ekino ekigambo kyange njagala okiwulirize n'abampuliriza kati osabira otya omusajja sente zimuggweko gwe wazimufunira wamusanga talina sente ze gwe yakajja ate mbu sente zimuveeko Adija leka totegedde point yange eri bweti temuba mwazikola babiri nzisawa kumanya oba wazikola nani nze nange ezange ndi mukuzekolera nzekka nzisawa kumanya na sente zo wabula nfaako ng'omukazi ondeetera essanyu ogamba nti yes ono bba wange atakwagala tajja kufa okitegeera fe Adija tukola Adija generation gye tulimu abaana abawala obeera myaka 2 obeera myaka 3 ng'olina ettaka lyolina buli kimu anti byenkugamba era gaya takwagala tagenda kuwa sente n'abamu bazirina nga tebazigaba ojja kukolimira abantu obamaleyo just Adija kino nkikubuulira nze ndi mukazi mukozi siri mugagga but alhamdulillah nyina akasente kankasobola okuneebeza naye omusajja omwavu sikwagala tolina kyogenda kungattako oli mukambwe no si bukambwe mmanyi kye bayita okukola sente yenza atudde wano nze njagala omwavu mmanyi kye bayita sente that's why nsaba nnyo Allah nze buli musajja nsaba Allah mpa omusajja nga yeetuma saagala kusitwesinga simanyi buvunaanyizibwa naye nze ne bw'anaaba teyeetuma nze nja simusaba waliwo kale ekintu ekiri emergency baby kwa kaunti nsuulirako walioge baby million 5 zikubeeremu kano kakole bwe kati naye bino n'okubira abaana bawala bali wano mpeereza eza data nze nga nkusaba eza data kweno egi gye ndiko siyasaba data kati bw'oba tosobola kwegulira data sinti sirina wabula weeyizeeko omusajja alina kukola upkeep ze neesalirawo biki byennyina okugula kusanga ng'ovuganyizaani akuze mu benzi okitegeera kusanga ng'obadde olinaettaka lyakutereka apartment yes ebyo bye balina okukola akusanga nabyo nga talina kyakugattako kutwala kulya anti just badde nkwaddeyo ka simple exam n'obeera n'omusajja n'omugamba naye bebi nze nyinawo akataka kange sinaawo sente zizimba ng'azirina ngamba bebi zimbakaawo obuyumba okitegeera nange bebi wange tayinza kubanga ali mu kizibu ng'ayagala miliyoni 2 nga ngayinayo nesigamuwa kuba nange anteekamu okitegeera naye abasajja ye bali abasajja abatuufu buli musajja yena alabira mu girlfriend mukazi we nsaba Allah akuwe balaka akwejja naleme kubuza sente by the way nze Adija nyina ekintu kyenkola gaya anteekamu sente andabirira ng'ondabirira mu dduwa zange nkusabira manyi n'okukwata waleti yo ne ngamba Allah wange no waleti tebulanga sente
kuba enfuula okuba omusanyufu. Abakazi bonna bayagala omusajja omusabye n'omusajja tataka musenda Adija ogenda musabira ddi edduwa eyaki omusajja ateetuma omusajja takimanyi nti ono omukazi yeetaagayo kino yeetaagayo kiri okitegeera. By the way bagayi mutulabirire bulungi naffe tujja balabirira bulungi emirembe gy'onoonya sobola ogikuwa bati oginjigyemu otya mutuyita abayaaye kiva agaya kusanga wala kamalaya biki omanya wamulema okitegeera ffe tuli bawala bakozi kati mpozi buno kati buli muvaaka bwa senior 6 obuki obwe buli ku 0 ali mu kusoma babusobola ojja katalo kabulira enkoko kati ffe tebitukolera leegi yaffe gyemyaka gyaffe kati gye tulimu abakazi abalina ssente mudibidde ku lujja katudibe tetusobola ddiba nkisaza mu linnya lya Allah ajja kuleeta abantu abatuufu be tulina okubeera nabo tewali mukazi abatusobola buli mukazi guledi gy'oliko Allah agenda kuleeta omukazi owa guledi si kunyooma kati nze Adija osanze nnyina ssente yange nkola kati omusajja atakola tugenda mulimu abakazi abamu nga ssente si kyekizibu kyabwe nga ki ogenda mulabira mwana wa nnyoko mukwano kyobona Adija omanyira avo eno esuula eddala mu kadakikako wayitawo ennaku ojja mutunuulira obuuze ye kati ono ndi naye oluyi mu kawompo. No, you guys stop pretending mbunoonya love ngashumba wanasiba atugamba batubagirya ka mwana muto nze Adija so alabirira musajja okujjako ng'obadde bba wange ng'olina ky'obadde onteekako embeera n'ekyukamu sobola okulabirira naye obadde boyfriend wadde ondabirira bulungi embeera n'ekyukamu am ready okulabirira mu eyo situation ate nga wetunoonya ki ekiddako sigenda kulaba myaka na myaka nenfubutuka eri ntandike kulabirira musajja nkulabirirako ki njagenda mu charity efune mama wange baganda baffe gye bali sibona nti family bali bulungi okitegeera situla akasente ako katwala ewammwe n'abawala baliwo ne Kampala balabirira abasajja gomuzisonesa apartment omusajja Adija gayi yantutte ku boda n'angamba tukoze tutya konzo kola otya ekintu ekyo kyankubye wala lwaki tokozesa Faras oba safe boda oba nofuna wa boda nyina wa boda wange naye nyina we nabadde nga ndi wala ng'okujja okunkima otegeera the situation ngamba n'okozesa Faras oba safe boda nejje kukimawo ku app ekyo kale gundi yabaddewo bwetyo kitu kyatuuseewo ne sitera kikola naye kati gayi nambuuza njiina tukoze tutya konza okola tutya ssebo tinze munnaye osobola okungula okugula osobola okungula nambuulira nkola masaagi bla 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 nasirisa okumalira kikale freezing nemuga naye oli ku muntu omukyamu ze siri sugar mami nengamba abaana bako baidhawe ne oba mu restaurant gaya asobola okujjamu nga wano wetulina natulawo nakunyonyola ebitunga bitano byakola biki nakulaga nakozi video bazina bangamba connectinga but ba guys mugenderera abantu emwogera nabo bana abantu abali mu 50 plus beba basobola naye ffe ba 28 29 to 35 abamu ffe gunte tunagituukako ffe tunoonya abasajja basobola kutulabirira basobola kutulako kye batugattako naffe tulina kye tubagattako okitegeera ko buno obulamu buli omu kugatta ku munne musajja wabeera n'ababuuzo ongattako ki okitegeera naye abantu kugamba bannange mbabulira Adija buli omu waali walabire omwezi n'enjuba buli omu yeesabire no duniya erimu ebintu bingi byokuyiga tebiggwayo mazima tunatandikirawo mu part 2 webale nnyo okujja ebigambo byo eva biba bitono very summarized naye nga birina omulamwa nga birina zigunna ziri ez'amaanyi tewabuuziza ku bantu oba wakitegedde twatandikidde mu giya anti kati ffe tubeera ffena olowooza tusimbula busimbuzi naye nga akabanga kano kooliwo wano mu Uganda mbadde nkusaba ojja otukyalirengako ku HK Media paka ate omusama wonna addayo inshallah saba Allah tuolamu naye nga nsanyuse nnyo okubanga onkyazizaako olunaku olwaleero neebaza Allah bayidhayo nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo kyosooka okwebaza Allah ajjonge bategeeza amanya gange Zera Asienda kwendi ku TikTok ntera okwogera ebintu ebizaamu amaanyi eri abantu abaweddemu essuubi njogera n'abantu I'm not perfect kyo kyenjogedde kyoba otwala ze tontunuulira nnyo oba onsanze nnyina kyenkoze oba ki ebyo biveeko
kyenjogera kyoba otwala kitategedde kiyiteko nze era ku peegi yange nyina siyomba na muntu commentinga by the way n'ekirala kimanyagalo batwala ba followers bange bwe mba ntaddeyo kusanga wali mu kafunda ng'olina kyokola ate ne bakujjonkera gwe twala kyemba njogedde ebyo by'oyagala bakole. Yes, that's why nze oli bwa commentinga sikuvuma ge gaba amagezi go kyoba otegedde okitegeera omuntu yenna bwa commentinga tomuga kyo akomenti nze ekyo kusinzira ku mulama gwe wataddeyo kyawulidde mu mutwe gwo so mweyigirize mu comments okuteekanga mu business za muntu bya mutunda otunda ki buli kimu commenting okusinga okubeera mu comment okuyomba n'abantu be mutamanyi be careful omuntu okufollowinga ku TikTok tekitegeeza nti omumanyi nnyo mmanyidde ku page mugende empola bye mulaba birala ne bye tuli birala abantu balina faces meka biri so genda mpola n'abantu wano ku media nseka naye siri mwangu ate Uganda basiba omwago gusobola okusibisa so TikTok ogikozese bulungi yes kozesa bulungi social media yo beera ekyo kyoli gwomanyi kyonna kyopositinga but tunuli ekyopositinga wewe emyaka 10 odemola video eyo onaso ogiraga omwana wo so bwoba olowoozako kyekitunga mu myaka 5 myaka 10 video basa ogiraga nazaala oba omwana wo sigala kwagaliza mukisa saba Allah abakuume. Assalamu alaikum munasonyiwadde seebikiridde. It's okay. Allah alungamye eyo gwayagadde. Allahumma amina. Banaye mwebale kutya mwebale kusubscribinga mbadde ne Zera olunaku olwaleero mwebale kutulaba oba oli mupyanyigira akagamba ako ka subscribe teweerabira kujja ku Mbeero Furniture yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.